Program ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mulibaddeyo nga mutukaabira era nga muyaayana okubanga program eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS Television tukomezaawo program ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe baakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe. Naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina. ABS Television ebateereddewo omukisa. Tugenda kuba tubakolera DNA test ku bwereere. Togenda teekamu wadde ekikumi era gwe wenna eyanditwetaaze tukubire ku ssimu zaffe eziri awo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani jangu ogenda kuba otegeera amazima mu program eno ekifaananyi si Luganda. Ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti program yammwe eyabava ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibwe ku mpewo program kalondoozi tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS Television. Program kalondoozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisubwa. Waliwo kintu eky'obulabe nsi kyendabanga kiri mu makago. Mikwano gyaffe abalungi mwabale kubeerako obwedda mumanyi mukalindiridde essaawa zaffe nnya ekyo mwakikwatanga kikwate tubeera mu programu Namwatulira naye nga munaye mugamba ki mbalabye mukomentinga mubuuza bannanga akantu kaffe kaggwerawa nga mukalwisizaayo munnange bwe bityo ebirungi byonna bijja mpolampola tuba tufumba tuba buli kimu nga mukitegeera naye nga kyoba olina okumanya nti essaawa yonna mulina okukalindira kaba kajja kubatuukako nga bwe nabasuubiza wiiki ewedde nti wali we twakoma nga anko ayingiza omwana mu nnyumba n'ebyaddirira byonna titugenda kuba munnaye nga tubiraba ku Saturday ya week eno era butereevu tukomyewo na biki ebyaddako era ensonga ezo mukwano gwange zaggwera wankujjukiza mukwano gwe atalina budde oba oliawo butula ku TV oba oliawo ki ojja genda ku YouTube channel yaffe tugiyita ABS TV Uganda official mikwano gendayo subscribing nga buli katuteekayo ojja kubanga okafuna bulungi nnyo nnyini ddala ate mwe munnange abagamba nti munaye fe mutuluyisa tubeera twagala tubulabe mangu twaguddeyo kye tuyita YouTube membership kumwe mujja kubanga musasula akasente katono nnyo ne tubeera nga tukuweereza obuntu nga busookawo nga tebunaba kugenda viral oba kitegeera munnange tujja kubanga tubabulira kye mulina okukola okufuna service eyo erinnya mbeera Stella Dambiri butereevu kankuzeeko katono nnyo mabega tulabe ebintu bino byatandikirawa era twabituusaawa leero tugenda kulaba byaggwerawa kankuzeeko katono tulabe ensonga zino. Kati omusajja bwana mmanyi obe kandi lujjemu mukwano tulujjemu omukazi oyo bannaani omukazi mukyamu nnyo alateekeddwa okuba nga ye awakayo mwezi oyo yewettabbuuyo yabino buterekerekokwa tereka gwe bulinaku okuyomba buli kadde bwenzi obyokola nze olala ebiwanyenzi tewali bulesi waka obupiira si nkugambye saamanya nako nti obupiira buli mu mpale nti yamukwata ne bayingira mu
muwalawo mulaba nayenga okuyingira bayingira ayingiranga ani kubanga enju alinganga agimanyi wenjagala okumanya ontambulizeemu ondageko ku kiddakaawo mu maaso nga mubirabye munnange ebyo ndowooza mu nsonga eyo awo we twakamalira era wenyini nnyo tugenda okuba nga tukatandikira mukabanjiza nnyo naye munnange katuuse naye mukwano nga tunabagenda ku byalero nkujjukiza ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tugenda kuba nga omwaka mukwano tugumalirako wano ku Revival Church Kawaala ewa Pastor Yiga Mikwano jangu tutandike omwaka mu ssala ne mu kwebaza mikwano gyange ate ng'ennaku z'omwezi 1 January olunaku olw'ennyini olutandika omwaka ffenna mukwano tugwere wano Kawaala ku church ya Pastor Yiga Mikwano ofune empeta ey'omukisa otandika omwaka n'omukisa n'empeta eyo oba okitegedde mikwano gyange butereevu katugende ku byaleero tumanye ate twabitandikidde wa era bwe baali bayingira nkitegeera nti ogamba kati mpulira njagala kubimalayo njagala kumanya kati kutuuka ku nsonga bwe baali bayingira ku nsolobotto kiki ekiri awo ku nsolobotto bwe baali bayingira omwami ono yabuuza Nisha nti taata gyali lwaki yasookera kunza okubuuza yali aneetaaga manja kwetaaga oba akubanja lwaki teyakomawo enkeera oba alina kyayagala okugamba okitegedde ko omwana n'agamba nti wali wagenze mulumbe kituufu ekyo kyo kituufu wali wagenze mulumbe n'amukwata ku mukono bwe batyo ne bafuluma beyongera mu ebyo byonna abimubuuza bakyagenda ne bayingira Gamperebi. Wasomye tali. Wasomye. Bana baba basomye. Wasomye bulungi. Timo ndi wasomye ati. Wow. Niwe bali kusoma kana wi. Bali kusoma. Ogamba na kuja kumbeza ice cream. Yeah, kujagira ice cream. Ugino osanyuke mu kitegera. Wano omukyala wo yalagira Nisha wetegereze bulungi awantu wano yalagira Nisha agende ebweru azanye Danga gene mirimu magamba si kanyira si kabi Nisha sako benekero Nisha mbibi azira bila kekwe ya zanya mfudde katonda wange bakole ki okumulagira amulagira lindako omwami ayingidde amugobawo mu nnyumba yes omwana wange mu nju mu nnyumba kati awutudda ku kamera y'omu nju etandise okubakwata nga bayingidde omukyala bwe yalaba nga omwami ayingidde n'alagira Nisha agenda ebweru muzanye n'emikwano gyo mu nnyumba n'asigalamu n'omwana kamera era zaaliwo amazzi bakwatidde ddala mu nju nkiraba nyumba ne basigalawo n'omwana era buli kimu ekyaddakaawo mu nyumba sijja kukyogera wabula bwera ninapo safari ninakoko sinati mzazi wangu zidimu sana Hello? Yes, sir. Tugenda kuba tusimbula ndozolodiyo. Yes, sir. Mbadde nkyalinaku meeting yempeddeko. Tujja kuba tusimbula ebyo.
simu yo nga ndikubatebeera kuli wansi mulimba nawe simu nenjikuba nenjikuwa nojiko whatsapp tukyali kiki nakugamba wasijja fazela mperezayo kagundi ka voice gundi nemanya nti ngumira kawe sizimala gajja gusinza kumala gajja wano kitengere sinza kumala gajja wano nawe naye zimenya kuma naye Mukama Katonda kitange omukazi banaye taliiwo asaana kati oyo nange mulage nti naye nsobola okukuba kintu kyakola si kituufu ekyo ate lwaki si kituufu gwe tunula olabe si kituufu ekyo bibyo wetegereze bulungi bannaye n'ebyayogerwa byonna omukazi omutemu oyo aba mutemu n'omusajja waako batemu bambi batemu abo tekiyinzika ekyo kikyamu olunaku olulala ng'olwo tulutadde ku bbali tulaba mukyala woono okiraba yali ku ssimu ng'alina gwayogera naye alabika oba yali mukwano gwe oba yali muganda we awo tetwamanya ng'amuwanira omusajja omupya gwe yafunye bwana bulungi nafunayo omulenzi nze noda tuli out mama tuteko out mwana gwe awuli yagenda taliiwo kati tuli mukweyagalako naawe obimanyi banaye mwana mulenzi oli nkubuulira ate oba bannange wakabi gwe nafuna bannange anyumira twasigaza oli yataata w'abaana taata w'abaana gyebale nabeera awo nabeera nga taata w'abaana naye bannaye mwala gwe liriza ebigambo ebyo yafunye omusajja omulala ate akyali mu maka gange we yafunidde omusajja omulala era nga n'okumuwaana ku ssimu yagikubira mu maka go ne mu ntebe zo nga mweyagalira mwawaanira omusajja omulala ku ssimu nti yafunye omusajja omulala mu maka gange ekyokuwaana omusajja omulala nno kyo kyali kakati ate ekikwewuunyisa ye yalinga numiriza nnyo nga nze bwendi omwenzi naye ate ye mukwasi w'ensawo yakwatira abenzi mulengere nengera nawe totudde ate kuki okitegeera nze kiri nakyo kunnyonnyodde gye tukolera abavubuka bwe bayinefu ekyokuwaana omusajja omulala kyo kyali awo naye ate ebigambo bye yakkonja bye bisinga okumalako pulaani okimanyi kino omukyalo yagamba wakawo ziro kazi mukyamu mutemu mazima wulira ebigambo ebyo byonna byonna byakkonjera kunze ate kuwanirako ku mukulu oli neiba yafunekabiita omulala buli kimu kiriya ekikye ku neiba oyo iyo nkubuulire bannaate kirungi nnyo okukyusaako bannaage buli kaseera nobeera ku mwogo mwala gwe katukyuseemuko naffe ate nno agamba ki owaayi goza lwaki amatooke bagateeka omuntu olya ku ttooke ne ku nnyama n'owulira bulungi ne bukaseera olya ku kyugo nze enkoko nze nfuuse enkoko anti yagamba akako kaddakiika 2 kanko ndi nkoko ewange wembeerera kankoko okitegeera ako kamanyiiro kennyini buli kimu nakikuvuma kyoyinza okuvuma omuntu gw'otayagala gwoku nagamba ye yakoowakowa dda era ye aliwo lwa mwana aliwo lwakuma kitiibwa kyawaka naye ye yakoowadde era takyalina kyakwagaza okoze bubi ebyo ebibadde tebisaana nakubiragibwa singa saabikugamba ngamba nze ndeete bye nnina okuleeta nze siina kujjamu era buli kimu kyenafuna nze kyennaleeta kati nze omusango gwanbisaana kulabibwe kati ate obusungu buneyongedde bweyongedde singa wali namulwana ne mukuba
Toyina nga kufuna numbye busungu. singa nalwana ne mukuba n'amanya nange nti naye so Toyina kufuna busungu nze ndeeta amazima. Kitegedde. singa saabi kugamba bitwata ikabaina waka tubeere nabo banenze kyanta atwala ne pyati kifudde wabula mwala gwe nyiza okweyagala kubanga mpulya nga njagala mbeera mu kaseera nga ndinoona omwana buli kaseera bannaye nga ndi naye kubanga buli kyakola kyonna kinnyumira wabula simanyi ekyo ekisajja kiveeko ekyasigaza tata w'abaana twasigaza w'abaana kyali atya abeera wano kumpi nayiba waffe nayiba ate bansuubiza nakumpasa ngamba banaye singa okusajja guvaawo ne gumpasa nampasa banenze muwaliza n'engoye bikimanenze kimpa n'emmere muwa mama nyawo ndeka munaye sina kyakukola munaye ate kati nkoleki kati nkyakaze ku bulamu naye kankyuseemuko kati gobeera nfuuse enkoko mu maka gange mukyalawo yakuwako obujulizi nze sibumanyi bino bigambo bya mukyalawo kuba munaye yabeera naawe kyava afuna olubuto tomanya ate bayibawe lwaki niki oluddewo okumuzaako okyanguba kituufu kuba omwana we yali myaka 7 tewali wadde akaawe obusobozi bwe bwetaagisa tazibweko obusobozi olinda kumala kulinda goloofa nakasita yafunye azaala byegenda kirungi agenda kuvaawo genda ate alagawa ffe tetuliwo kubaawula munnange tetuliwo kubaawula ani akwawudde gwe wantuma omulimu guno se kati gwe wantuma omulimu nejjusa n'okwejjusa olunaku lwonna kugamba obikole ate kati ekizibu amazima gakaawa amazima temugeetaaga nkuleetedde amazima bino ebigambo tobiwulya kuvira ddala mukamwa ka mukyalawo mbimusazeeko paka kikakkana ekirungi nti otegedde omuntu gw'oli naye mu nnyumba ekisajja kiwunya banaye simanyi bakyenda kusoma kimpunyira kirenge ekitanaaba oba naakola ntya bannange nze ndi nkoko bwe yagamba nze mbeera enkoko mu maka gange n'ekyokuwunya amazima nalokangana nti mpunya mu buliro bwange bwe neekolera obuliro bwange amazima go wagansaba akukaba kamanyiro kennyini sinza kubikkiriza ani gwamanyira bwa okitegera muganda wange tusooke tukakkane gano mazima naye ate ekirungi nti okitegedde kisusse nti okitegedde nejjusa n'okwejjusa olunaku lwena kugamba tewejjusa tewejja eddagala gyeriri tugende olusi bakusabire omanye olusi amazima tugategera okuva mu bintu ebyenjawulo kati gwe ekyo badde okimanyi ndino bulijjo gwe weefuna oggula omanye oba oli awo olina kyokola kumbe tewali akongoola bukongoozi kati ekyo leero okitegedde okitegeera kisusse so kakati munnange naye ate ekyokuwunya akijja wakituufu mpunyira wange ssebo mpunyira wange mu buliri bwange mwaleeta abasajja akamanyiiro ako akasusse mazima omukyala bwatu byagamba ewange wennyini buli kimu kamanyiiro kennyini kyewuliddize naye kasusse omuwulira bannaye kyonna nekibeera tekimanyi nakuromansinga olugendako dakiika 2 nga kimala nze nakikoowa ate ki obuwulira ebigambo ebyo nga bwawaana nti bannange ye gwe yafunye buli kimu kiriya waka kiriya buli kimu nebyesijja kwogera nga nze wabula byewuliddeko sajja muno naakusinze akusinze ensumika ge mazima owulira musajja muno alina wabuliriza ate tolumiriza nnyo bibeeko ebyo ebigambo bya mukyalawo tolumiriza nnyo bwobanga naawe omuwagira simuwagira naye nkugamba weesootinge twesalira amagezi nga bukyali otherwise omukazi bamutwala omukazi waddukire okusituka nawaana omusajja omulala era bagenda kumutwala naawe weerwaneko ebyolubuto sooka obiteeka oli kubali naye weerwaneko kwezi mugamba naye tokyali webityo webikyali naye ngaomukyala ozebigambo byewuliddeko okumanyira kususse
bwekubeera kibulamu tusobola okukyongeramu akamanyiro kasusse ebituukidde amanyiro kasusse naye nga ebyo byonna yabyogera anga bigamba mukwano gwe katulaba bw'obeera n'emikwano gya mukazi wo nga bakumanyi bonna wonna wenna nga bwoli wa dakiika 2 okubaka simanya oli nkoko simanyangaawo tonaaba owunya ndi nkoko wange okitegera wange wembeerera enkoko era bwe biba nga bituufu kasita okitegedde wensootinge okitegedde mukwano okwo kumanyiira nno mikwano gyaffe bwetyo sho bwekyali nga bwe mubiraba ebintu bikaaye ebintu bitabuse naye nze ngenda kubasaba tubeere nga tuwummulako naye nga tunaba kugenda mu bulango mu mikwano gyange nkujjukiza ekintu kya membership ku YouTube gw'oli eyo nga oyagala kulaba show nga tebannaba kugiraba wantu wonna nga nawano ku ABS TV tebannaba kubeera nga bagiraga mikwano ogenda kusubscribinga ku service eyo ogenda kuba nga osasulayo akasente katono nnyo because abamu mugamba show mugiteekayo leeti abamu tuba tuwebase biki biki goba wagirabye dda abala bonna be bakola ki we bagirabira nga tugitaddeyo gwe obeera nga wamaze okugiraba bw'oyagala oba oddamu nzire oba kitegedde mikwano gyange ate nammwe muneete mweraliikirira tugenda kuba ng'era kisigalayo ng'eri bwe mubadde mukiraba ab'obwereere oteekako obuteesi kaddatako ka wifi era olw'omukaaga ssaawa zaffe 4 nammwe mugenda kuba nga mufuna ekyammwe okitegedde mikwano gyange kino kikola kwe bali nga yagamba oba ali bizi oba ki ng'ayagala alabire mu kaseera ke kakola ki keyeetaaze ndoza munaye mukitegedde butereevu katugende tuwummuleko tukyali programu Namwatulira tukomawo waliwo kintu ekyobulabe nsi kyendaba nga kiri mu makago nze ndi nabbi njogera mukama kyandase ndaba emizimu gy'ekika ekyengayenga giwanja omwana omwagala nnyo naye si ggwe taata we. Program ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mulibaddeeyo nga mutukaabira era nga muyaayana okubanga puroguramu eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS Television tukomezaawo puroguramu ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe baakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina. ABS Television ebateereddewo omukisa. Tugenda kuba tubakolera DNA test ku bwereere. Togenda teekamu wadde 10 era gwe wenna eyanditwetaaze tukubire ku ssimu zaffe eziri awo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani jangu ogenda kuba otegeera amazima mu puroguramu eno ekifaananyi si Luganda. Ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti puroguramu yammwe eyabava ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibwe ku mpewo puroguramu kalondoozi tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS Television. Puroguramu kalondoozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisubwa.